Senyo sonyo kubestera wasitano kubasta badastala basta ba TV ya bastantu. Olambugamba ki? Bulungi. Mwebale kuma television ngedi vibrant. Bulungi jawano mpulira obulamu naddala mu studio zamwe nebyofuzi bya mulembe yesebo. Bigenda bitya? Bigenda bwe bitona yenga tukyatunudde nkalirizo okulaba kiki ekigenda maaso opposition tenalongoka. Tukyalinamu obwegugungo tunaterera olukiiko lutugatta tulunabaawo buli omu yeetya songa omuntu asanye yesobole agambe nti bannange opposition bannange mukuŋŋaane oba mukulu Kyagulanyi Honorable yanatukuŋŋaanya simanyi oba mukulu Amulyati obwegugungo guno ani abuleeta? Well, opposition eri disorganized. I don't know why. Simanyi okuva Dr. Kizza Besigye bwe yava mu lwokaano titunaterera. Banka kati waliwo ne kyebayita presidential debate ejja tulina ogyetegekera opposition ekole bulungi buli lwoyogera ku general election you also in a nutshell talking about the presidential debate and the participants bateekwa okubanga balaga capacity mu debate eyo basobole okusikiriza akalulu k'abalonzi. Ogambye ndooza ekireeta okutegeragana oba okuleeta obumu mu opposition kwe kwegatta ate gwe wagaana okwegatta ne banno Nuupu yajja mwenna bali mu opposition mwegatte lwaki tewegatta ku kibiina ekyo? Nuupu talina wagambira nti nno tugyeyungeko ebibiina byasanze walina obissaamu ekitiibwa era yennyini tasobola kweyagala ng'ali yekka awabanga atugamba nti njagala kuyeetinga ewanu opposition party ekikulu ekyandibadde kikolebwa kwe kulaba nti buli kibiina kitunuulira kinnewaakyo nga partner ne mujja ku round table muteese mulabe ekyokukola mutambulire wamu naddala okusharinga partnership ku rallies eziri fundamental districts ziri 126 ozituwalinga nga mwina company entuufu is the only way you can attract a vote of a national nature. Bw'obanga toyina audience emala in terms of a combination you have no effect. Okitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni ebintu byonna agenda byonoona kubanga bw'asukka emyaka 3 ng'afuga Uganda sikiba kituufu omuntu ayitibwa president kumpi yaba katonda w'ensi okutegeka asobola n'okukyusa ekibonerezo ekiwereddwa omuntu agende kalabba okuva mu Supreme Court. N'olwekyo President Yoweri Kaguta Museveni ayina ebirungi bye yaleetera eggwanga lino naye agenda kubyonoona kubanga constitution yennyini kwe tutambulira era gye yateekateeka eddewo ng'enfuga ya constitution yasoose ogitempalinga with for example two-term limit yazijjawo nga yennyini yenyigiddemu age limit yagijjawo nga yennyini yenyigiddemu ekyo kikyamu nnyo olaba bamemba ba parliament bali bateesa ku amendment of age limit provision abasirikale ne bava mu office ya president ne bagenda bakuba aba opposition wekitiibwa Nambooze kati atambula nabyuma mugongo ekyo kibi nnyo tuli mu buzibu bunene nnyo obuyinike era opposition bwebanga yeegassa obulungi netambula consistent esobola bulungi okwa-attractinga vote esobola okusula government ya President Museveni. Nga tuvudde ku ky'omukulembeze okubanga wumula golooza MP asaanidde afuge ekisanja ki ekituufu? Bamemba ba parliament obutafaanako president bo si bakulembeze bo ba representatives ba debater okutegedde parliament yandibadde ennungi tesaana kubeeramu bakulu bokka era tesaana kubeeramu bato bokka esaana ebeeremu ages zonna abato middle ages n'abakulu ffe boolaba kaakati abatuuka okufunako n'ebirabo nafunako ekirabo ekyokuteesa mu parliament y'omusanvu ekyazaabo best parliamentary performer. Nsonga kizo wateesako ezakuweesa omudaali buno? Ensonga ezampesa omudaali zaali nyingi esooka mbadde instrumental mu kuteesa ku butonde bw'ensi. Nze nalemesa gavumenti okufuuyira ekiddo ku nnyanja ng'ekozesa chemicals ez'obutwa glyphosate 2,4-D diquat. Nze nalemesa gavumenti okufuuyira DDT ng'erwanyisa malaria nempaliriza President Bush okuweereza eddagala ery'obwereere n'obutimba obw'obwereere nga ayita mu bbaluwa yange n'okuteesa kwange mu parliament. Mu kiseera kye wali MP wafuga terms meka? Nakafuga term 3. Kati era okomyewo? Okukomawo nkomyewo lwa nsonga. First of all, in representing a Conservative Party kibiina kyokka ekyogerera enfuga ya federal
enfuga ya federo yesobola n'okubeezaawo bulungi kyabazinga neeyagalira Busoga ate era nwanirira federal system of government nwanirira obutonde bw'ensi bwe bwokka bwe tusobola okuyitamu okukuuma ebibira n'entobazi ezijja okuliikiriza supply ya oxygen naturally tusobola okulwanyisa COVID-19. So zensonga ezikomezaawo okulwanirira butonde. Kulwanirira obutonde, yes. Kulwanirira enfuga ya federal kubanga ninawe nagituusa. We twogera kakati tuyina regional government mu buwandiike. Luli twali batuleetedde regional tier. Kati bwenzirayo nazaako bunaza ekintu ne kyetinda. Alright, nakubuuza kitu kyange tonakiddamu okitiibwa. MP yasaanye kufuga terms maker. Wagambye president wasukka asatu aba asusse. Ate MP terms za president teziri determined as a member of parliament teziri determined mu America bamala n'emyaka 5 nga bakikira. Nanti bakolera abantu. Olw'ensonga nti enteesa y'omuntu ye determining ekiseera kyanamala. For example, abantu bangi nnyo be bansabye busabi nzireyo mu parliament. Do you know why? Not because I'm an effective speaker alone. Naye presence yange mu parliament scientifically ejja coachinga abataabaze bafuna achiumemu y'okuteesa okwamakulu. Okitegedde sebo nze nange bwe nali nzija nali muto nnyo naye abantu be nasanga ya bali machuwa bandaga ekyokukola n'ensobola ofuuka omuteesa ow'omutindo. Eriyo bannayuganda balina endowooza nti tusaanye tulekere ku bavubuka benyigire mu bukulembeze. Ekyo nakiseemu dda ne nkugamba nti nno demographically bw'ogoberera abavubuka bokka eggwanga olinza oddisaanyaawo kubanga abo bonnyini bayinza okukaddiwa omulundi ogumu n'osigala mu bbanga. Ekyali mu Japan kikyaliwo kaakati mu second world war abaami baabatta nnyo oluvannyuma Japan yafiringa demographic gap nga eraba bakyala bokka abasajja abasinga obungi baafa. Mu Lubaga South lwaki ebirowoozo biwadde nabyo ebirungi twabiwadde mu boola bayinza okutuusa ensonga ezo? Ekibuuzo ekyo kubanga first of all emyaka 5 tubadde redundant abajja simanyi oba balina impact era naluli Katolu bwamwe bwe yali ejja twali tulowooza nti alina impact olw'okuba nti seesiga bajja ensonga lwaki nzize ekisanje ekisembayo naye nga nzize ku purpose okulwanirira ebintu ebiri fundamental okuleeta achiumemu y'okuteesa mu parliament ate nga nganyula buli muntu yenna n'abavetteso n'abaveerango so si ba Buganda bokka n'okulwanirira enfuga ya federal gye tulina okuzzaawo tulwanyise obuli bw'enguzi obukutte wansi ne waggulu. Ogezi n'ogamba nti twetaaga mu bakulembeze twagamu ku bantu abakulu. Katolu wa mulwadde mukulu. Lwaki tomuwadde birowoozo n'aggusa ensonga? Katolu bwama ali redundant ate era talina bisaanyizo bimubeezesa mu parliament kubanga omusango gukyagenda mu maaso obudde bwonna akoma. Olw'emisango? Yes, sir. Naye alina kyakulidde abantu b'e Lubaga South? Kirabangayo kubanga bwe bali bakola assessment y'okuteesa bamuwa 0000 ne zijjula olupapula. Lwaki tewavaayo ng'omuntu abiri mu area y'emu constituency y'emu tewamuwabula cause you are legend obadde mu byobufuzi by'eggwanga lino? Omuntu ng'alina capacity to perform bw'omuwabula nga talina capacity nga mulema what are you talking?